Olunaku nga Ssaabalabizi wa Uganda yasookera ddala era yaliko omulabizi w'e Bukedi yafiira mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya Bungereza. Gavumenti ya Idi Amin bwe yali emuwenja era bwe yazzibwa kuno yaziikibwa ku kyalo Kisoko mu busumba bw'e Kisoko mu West Budama Archdeacon Lw'abajulizi Busabadinkoni. Ekifo Ssaabalabizi Olunaku we yaziikibwa we yasooka okuweererezaako ng'omwawule era kyenkana buli lunaku Abakulisitaayo bagenda mu kayumba mwe yaziikibwa okumusabira olw'ebirungi bye yakolera obulabirizi bw'e Bukedi nabo bennyini okwesabira. Samusoni Owino nga muganda wa Ssaabalabizi Olunaku annyonnyola ku ngeri muganda we gye yatumbulamu obukulisitaayo mu bulabirizi buno. He loves everybody. He worked with these people as a good man. He had the interest of the promoting people to work together, to do all things which is giving them day to day something for the eating. He had the love of the progressing the church. Bangi ku Bakulisitaayo abafuna omukisa okuwulira kubuulira kw'ekigambo ky'omulabirizi Olunaku bye boogera byoleka nti abataamulabako baasubwa kinene. Bw'aba abuulira enjiri eya dakika 10 naye oba omatidde ng'amanyi okunnyonnyola okutotola ebigambo bya Katonda era ng'abinnyonnyola bulungi nnyo era twasaalwa bwe twawulira nti yafa. Wadde nga mukaddako enjiri gye yabuulira yakwatanga bangi omugamba, abamu ku bakulembeze mu nzikiriza y'Ekikulisitaayo si basanyufu n'engeri enjigiriza gy'evudde ku kubuulira ennyo ekigambo nedda kubakkiriza obudde okumalira mu kuyimba obuyimbi. Naye ebyo bigenda biggwawo ebyokusaba abaana okusaba mu masomero tebakyasaba. Kati ekyo nakyo kigenda kikosa obukulisitaayo era n'abakulisitaayo bagenda embeera teringa bwe yali obukulisitaayo bugenda busaagasaganamu. Enjatula yaveddemu makulu kubanga nze nakulira mu njatula nga buli nnyembo okuyimba nti gyekanisa okutendereza okukola kinga kukozaki gukozesa njatula. Bangi kubakkiriza balina endowooza nti wabaddewo okugenda mu maaso mu bulabirizi buno era nti ekkanisa ekutte ku bangi n'ekyusa obulamu bwabwe. Ekkanisa bwe yatuuka wano abantu baalinga tebalinaako ngeri yonna gye bamanyi okukolera awamu nga b'Oluganda. We have also projects still through Interreligious Council of Uganda. We received some project that gave the Christians some heifers, and some of them have pigs through still IRCU. And for the sampled districts of Tororo and Butaleja and Tororo Municipal Council, a number of Christians are rearing these pigs. Some of them have cows. They get milk out of it and sell. Samuel Bogeregesa nga ye mulabirizi wa Bukedi agamba okusomoozebwa okusinga mu kitundu kyatwala kye kibba ttaka ly'ekkanisa ekisusse wadde ng'ekisoboka kikolebwa okulitaasa ku basaatuusi. Ensonga eno ey'okunyaga ettaka eri buli wantu naye bwe kituuka ku ky'ekkanisa kiyitirira. Kati twagala ettaka lyonna eriri mu munisipalite muno nga lya kanisa tulabe nti lipimibwa tufuna ebyapa. Naye nga bwe ngambye obulabirizi bunene nnyo tulina ettaka twatandika okulaba nti eyo yonna ekintu kino kitandika kale eno kye tukoze. Ng'esigadde ennaku 9 zokka okutuuka kulamaga okubeera bulinga 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka, omulabirizi Egesa nga yakulembeddemu ettundutundu ly'obuvanjuba abategese Namugongo w'omwaka guno agamba enteekateeka zonna zitambula kinnawadda. So twetesitese bulungi twakatuuza enkiiko nnyingi tutambula bulungi. Tulina okulaba nti ekifo kikolebwako bulungi tutesitese bulungi. Egesa n'abakulembeze abalala eddoboozi boogeza limu lyakukoowoola bakkiriza okwettanira okulamaga kw'omwaka guno. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika.